amozi yali mulalu era ko sebiragalagala yali anywa nnyo omwenge nobuuza gwe kyogambe wamwe teriyo bijja teriyo malalo kimanyi tinno omoze yakwatanga ecupa ya Nairo kweti nenga asobola okumala naye essaawa 3 ngosobola okwogera ebigambo 3 nemanyo naawedde nenga gwe abyogera tonnamanya kiddako nga byoyogera tabyagala. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo kyonna ekikwanguyira gwe mwana Katonda ali eyo atugoberera webale kutwagala webale tufula bannamba webale video zaffe zifula za ttendo naye waggulu wa myatu ebaza Mukama okutuwa ku maanyi n'ekisa naffe trendinga kiddamu era buli kadde nkibajjukiza nti ffe success yaffe esooka ya ku uploadinga video bwe tufuna view twebaza Mukama naye ate bwe tufuna view ezisuka 10 tukola embaga ku mitima gyaffe bwe zisuka 10 ate nezigenda waggulu twongera ddala okutondereza Katonda okututuusa kitutatuukanga amaloboozi gaffe gawuliddwa gatuuse wonna abantu bongedde okusindika message okutwebaza n'okutusuuta awo no njagala okubasabira obutasuuta ffe mweyongere kwagala Katonda yatujja twali tubulidde atutuusizza wano yatuwa amaanyi azatuwalula mumwagale nnyo atukozeemu omulimu namwe abakolemu omulimu omuntu yenna akujja Katonda abatakwagaliza ffe tubirabye tubiyiseemu byonna ne tumaliriza nti wali mubuzibuza asinga oyo yatujja myala gye twali tusula yatuwonya okulya kasasiro n'atuwonya obulamu obwakiyita mu nsi yatuwa papas n'atutuusa wano yekitaffe yeddunda eyatonda omusana ogutukubyemu kaakano ate nga ndaba n'eggulu liringanga eriko eryagala okutenkuba byonna yabikola enkuba bwetonnya ebimuli n'abifukirira essuubi tulifuna naye ate waggulu wa byonna n'ettaka lifuna ekyokunywa oyo yabitegeka era yabigera ffenna yatulabirira ayagala ettaka ayagala omuntu bw'ati era ku mukwano gwe gumu n'agutwala ne ku nkuyege akyakuuma dunda era akyakuumira ddala weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo abayimbi bangi bafudde batufuddeko enduulu ekubiddwa buli wamu naye kyafuuka kya buli kanaku bakyafa era abagezaako bambi okulwanira obulamu bawummula tubasiza ogufaananyi gwa sitanti oyagala tunda luyimba oyo yeebise kakati alina oluyimba olupya oyo mwegendereze yandibanga alina byayisaawo kati ate ennaku zino waliwo olugero olugamba yagala genda kubba salimu sale eggulu oba yagala genda ggulu buli mulembe omuyimbi abaako n'engeri gyakkakkanyizibwamu MR Live twagisabira era yakolebwa Mechanic Rabongo omusajja omuyimbi eyabonaabona ne music n'akomayo obuyimba obwakuba ku TV tekyali kitegeke kyali kisa kya Mukama n'akayimba kange k'omanyi okuyitawo nalabiraawo saina strategy ensi yanfunyafunya n'enswazaswaza Katonda yabikola we nasinzira n'enkola MR Live ntaasa abaliwo bajjajjange ne bakitange bawone okugwa mu butego bwe nagwamu omukulu gye baleko kale taata nawe gye baleko obulamu alhamdulillah Mungu akuumye so by 5 long time nasi Bridget nenga bobimanyi tubaamu era nga bomanyi struggle never ends olulimbi lwe twatandika tulina bwinza dduvaako paka nga bamaze okukaliga ne bakusiba ne bakunywereza ddala amanya ne kubo bampita Samekulu erya stage oyinza okumpita Nkwanga ndi musajja Muganda ate ndi musajja Musoga ndi 2 in 1 oli 2 in 1 kati ekinfulo kubanga ndi 2 in 1 nazaalibwa mu Busoga nenkulira mu Busoga nensomera mu Busoga buli kyolaba nkola kyonna nenkiyigirawa mu Busoga newankubadde nga ate nasibuka bulemeezi mu Luweero awo sisobola kukyejjako nti bali baganda bange be bakula nange be nakula nabo be tukuze nabo buli kimu kyonna ekirooto kyange nakitandikira eyo newankubadde ate nsibukawa bulemeezi mu balya nnaka ndi musajja Muganda ndi musajja Muzirango neddiranga Kabbiro Kasimba muzeeyi wange baali bamuyita Christopher Luowa era naye yagalamizibwawo mugenyi ne maama wange baali bamuyita Jane Nakayima ate yagalamizibwawa mu Busoga eyo kati ngozo olaba lwaki ndi 2 in 1 wonna ngwawo edda twagenda ntegeka ebivulu naye nga posita bwe tugenda mu Eastern awo nga batuwoningirawo nti eno posita bwe mugiteko nga teriko Samekulu temutunenya
kitibwa kya Katonda byonna byonna obikola tomanyi bwe binafundikira naye nkyebaliza Katonda nga bw'okyogedde bwe kyalinga nze nasooka kufumbubira kusalako eyo nga bw'obimanyi munna abayimbi b'ennaku zino nti bafuna nnyo obuzibu toba na businziriro omuyimbi yenna olina okuba n'obusinziriro bwo olina okuba ne gy'osinzira nga bo bakulabye otandika ekirooto kyo olina okuba n'abantu 10 5 3 abakukkiririzaamu nga bakulabye olugendo lwo ng'olutandika so eyo nze gye natandikira ebyange olugendo lwange lwonna lwatandikira Jjinja ku kaalo ke bayita Walukuba weewaawo bwe njogera erinnya Sam Cool mba nkute Good Life yonna ne ngiteeka mu kinnya ate era mba nkudde King's Love naye ne ngiteeka mu kinnya naye nteekako solo tape so Kasavu Kanyama tusobola kugamba nti katuyite ku King's Love oba katuyite ku Good Life oba katuyite ku Sam Cool oba katuyite bintu bingi nnyo naye olwaleero tuli ku mulamwa ogwa depression mbayimbi abantu bangi nnyo enfa ya Moses Radio bagitimbako waragi ebiragalalagala amayirungi cocaine era bogenda mu mbozi za Moses Radio buli muntu avaayo n'akiwaako obujulizi nti ddala ekyamutta twakimanya yali njaga yali cocaine byali biragalalagala byali bisusse kyekitambula bwe nabadde njogerako kukona abakugu abamu bakisambaze kwe kugamba nti nedda nina omukugu mulabye mu story nyingi nnyo ng'abulira abayimbi okuva ku biragalalagala kubanga njaga kukozesa omukisa guno okumwetonera n'ebino kambyogere nze ne muganda wange ono twabikozesanga ffenna yankuba walanga ndaba ati kati abulirira abayimbi obutakozesa biragalalagala ne ngamba yabivaako ddi yamala naye n'abibuuka kubanga ffe twabibuuka nga baga nti awo yavudde ku mulamwa takyanywa nanja yatidde akatengo kamuyiseemu Sami yeah bro Moses Radio yatuukawa n'ebiragalalagala bye byamujja mu bulamu bw'ensi eno kubanga bagamba nti era bye byamuwagaaga n'agenda mu bbaala gye baamukubira olaba metaniki ng'ekirungi kati njogera n'omuntu omuyimbi ebiseera ebisinga tufuna obuzibu nga tukola interview zino n'omuntu nga nekimumugambako takiinako idea kati kyenyiza okusooka okugamba teri mulimu muzibu nga mulimu guno Katonda gwe yatuwa ogw'okukwata microphone nti buli omu akujajinga nga bw'ayagala nti time bwetuuka n'ofuna omukisa n'oyimba n'oyitamu teri yali atuddeko awo kuteebereza nti naye gwe obeera owulira otya muli kiki oba weetisse kiba kizitowa ki omuntu aba kyakulaba ku level y'emu ku Sam Cool ku nkwangoli gwe yalabanga so nga ebimba ku mutwe kati ebiseera biba bingi nti gwe ovanga ku mutwe okulonda nti ogenda kuba wanjawulo mu banno naye tebalina kye bakuleetedde kipya nti oba eriyo ebigambo bye bakugidde mu ggulu ne babikuwa nti bino bibyo biri special ogenda bikozesa ogenda kujjanga ebigambo banno bye boogera byogenda okujjamu ebigambo bigatte okola oluyimba ate lube lusufu nga teri kigambo ekipya kyoleese buli muntu akimanyi naye gwe omanyi omuntu oyo kyayitamu okusobola okukola nga agatta ebigambo ebyo bikunyumire nti balina side endala gye bayitamu nga ne bwaba maamawo ne bwaba taatawo aba teyaliko omuyimbi tajja ku understandinga otuuka n'oba ng'olina omugugu jjukira nti buli muntu kati oba weetadde mu ttaala kati buli omu ng'ayagala atandise okukulaba buli omu asobola okujajinga lwaki okoze oti lwaki teweyise naye nga gwe totute na budde tomanyi na bye bakola naye olw'okuba gweoba weewaayo Katonda nga yakwapointinga gweobeera appointed by God kati nga tolina kyoyinza kukola nga weekwese ebintu byo byonna biba mu kitangaala kati n'oba ng'ogenda kuba ng'olwana n'ebirala naye nga ne b'olwana nabo gwe tomanyi na kyoyinza kumuva kuba osobola okunvuma nze nga Sam Cool nenze ekyokuvuma mba sikimanyi kati time esobola okutuuka jjukira okuyimba talent etuuka n'efeedinga tosobola kubeera star from the go nobeera star paka obulamu bwe buli gwako kati waliwo by'otuukamu ng'ofuuse star azini waliwo by'oyitamu ng'otandika ekitone kyo okujja ebirooto by'omu bwongo bifuuke reality ne wabeerawo by'oyitamu ng'ate ofuuse star by'obadde olwana bive mu bwongo bitadde mu nkola ne wabeerawo ate by'oyitamu nga by'obadde otadde mu nkola ne bitandisa okuba nga tebiri mu nkola byonna nga biri ku mutwe gwa muntu ogwo wabula omuntu ye akulaba ayagala akulabe from day alabe ng'ofaanana omuntu gwe yalaba ng'atandika ovuki tekisoboka kubanga ebirowoozo bikyuka kusinziira ku byosinkana bw'osinkana kino nakyo kiyitamu bibyo bw'okivamu n'otuuka ku stepena nakyo kituukamu birala naye kati ffe abayimbi tujajingibwa nnyo kubanga obulamu bwaffe buli mu ttaala omuntu agenda kujajinga nga nekyomugamba naawe olina kyolina omunenya naye tomumanyi kati ne tuba nga tuyisibwa mu bulamu bwe butyo oli asobola okugamba nti kati biragalalagala tosobola kuvayo okwedifendinga kuba naabikutumye tomumanyi alina gy'asinzidde n'ayogera mbu okozesa ebiragala naye ng'ate naffe ekyokuba nti oli muyimbi
tekina kye kikufuula nnyo nti oli wanjawulo ku bantu abalala. Kati bwe buzibu obubeera ku abo abantu ababa bakujajinga asooka n'ateetunula mu ye nga ye asobola n'okuba naakusinga obukulu naye asobola okuba nga sitiri akyakulitisayizinga bibyo lwaki oli ku kino lwaki kino tekigenda mu maaso naye nga gwe ebibyo tobimanyi naye lwakuba gwe omulimu gwo guli mu kitangaala. Kati muganda wange Moze nze sinza muwayiriza mbu oba biragalalagala kubanga Moze nze nafunako ku mukisa nebaza Katonda nti Mungu yamumpaako obulamu bwe yamuwa ku nsi nempangalako naye nga ate siwangala nga amulabira ewala obula nga mpangala naye nga mukwano gwe ate nga si mukwano gwe nti oba just nga nafuuka nga muganda we ekitegeeza ebintu byonna ebisinga bye yayitangamu nali mbiraba kubanga saali nga gamba nti oba ki naye omuntu aba abalabira ebbali asobola okubatuuma buli kyayagala paka ng'afunye akakisa n'atuukako munda nze mpulira bingi bye boogera Moze yali mulalu era akozesa ebiragalagala yali anywa nnyo omwenge n'obuuza gwe kyogamba ewammwe teriyo bijja teriyo malaalo amalaalo ago agaliyo gonna baali banywa omwenge ago amalaalo agali ewammwe abo abantu baali bakozesa ebiragalagala wali otutta obudde okutegeera abo abaafa ewammwe bo baafaaki lwaki ono gw'otunuulidde nnyo so ne tuba nga tujajingibwa mu ngeri yonna nobeera nga gwe weewaayo n'oswala kubanga bino ebyokuyimba kuswala ekisookera ddala tubitandika ne famire zaffe tezibyagala obitandika bya kibuli ojijukire bimanyi metandika otandikwa okugoba ku kirooto kyo nga buli omwaka kulaba osudde kati byoyitamu awo ne wamwe baba bakukyawa byonna tebabimanyi byoyongera ku stressinga kyovula otuko kubanga oli sita naye nga abantu tebakyakutegeera nga si egwe same gwe baali bamanyi owaluli kubanga temumanyi bbanga lyembadde siriwo byempiseemu kati bonsanga era olina okutwala obudde otegere same kiki ekyamutuusa ku kino lwaki yeeyisa bwati twala obudde olinyeko mu bigere byange naye omuntu akujajinga nga bw'aba ayagadde aba tafunye budde kutuukako kati kyekyola bagamba Moze yali atamiira nnyo wali otuta obudde okutegeera Moze lwaki yali atamiira nnyo era oli sure nti Moze yali atamiira nnyo okimanyi nti nno Moze yakwatanga ecupa ye ya Nairo bweti naye nga asobola okumala naye essaawa 3 kati neero kya n'okwokya just nga bambi ye musajja wattu yatuuka akadde n'alaba ndooza nga oba mukwano gwe yecupa eyo oba nga ndooza bwagikwata awulira ku mirembe kitegeera naye nga tasobola naye kutemera lwaki yatuuka okubanga kati ayagala kukwata cupa eyo olowooza yatandika akwata cupa yalina naye emikwano era yalina baganda be yalina emikwano mingi era yagenda okufa nga alina emikwano gyeri gyali gimwagala naye olowooza lwaki yakwatanga ecupa ye siga nti mutamivu mukwata ecupa okwo njagala omuntu abeeyambulire yalabakoko ku Moze ng'agudde ku kkubo mbu atamidde tekiriwo naye just omuntu asobola okujajinga tasobola kumanya biki byoyitamu ffe tuyitamu bulamu buno metandika obulaba obumanyi bulungi n'abazadde ne bakukyawa ne baganda bo ne bakukyawa n'emikwano gyo ne gikukyawa kubanga bwe tuba tutandika okuyimba ate si bwe bulamu bwe tuba tutandikidde waliwo obulamu obubaawo emabega mulina bye mwesuubizanga n'emikwano gyo nga musoma bye wayagala okuba waliwo abazadde bye baayagala obeere naye bo babyagala naye tebamanya ate nze kyenjagala kuba kuba mba nkiwulira munda kati gwe oba olwana n'abalabe bonna buli n'owuwe naaba yakuvaamu ng'olwana naye nga mulabe kati baba banoonya nsobi zokka ekitegeeza olina kusaba Katonda bibeere nga bibeera successful of which toli sure nti bisobola okukola ki okubeera successful azino osobola okubeera successful for the rest of your life bikyukamu mulimu emisozi kati bakuwagalira nnyo ku kasozi awo twamugambanga nti kati olaba ebyekiyaaye bisobola okubaawo naye nga omuntu taba nga yatondebwa mu yaaye ate era teri yatondebwa nga akozesa ebiragalalagala kuba kati olaba ebiragalagala eri okubanga nze sikyanenya muntu akozesa biragalalagala wabula oba olina muyamba buyambi omutaase avudde atya ku biragalalagala ate tojja kutegeera lwaki abikozesa nga tosoose kufuuka mukwano gwakubuulire ekyayitamu lwaki yatuuka kozesa ki Sami gwe wali close ndowooza gwe close ogyeko wizo wali close friend wa Moses n'ebiseera byonna ebyasembayo ennaku ezo zonna ezasembayo wali nga bw'olaba Sami olaba radio ngulowooza nga tetunna kuba mbadde njagala emboozi eno tugijje ku mutwe guno omukulu tugitwale tuyiteekoko mu mukululo gwa maama waffe Jack Kyandiru kwe yayitakoko mu ngalo za radio tugende paka ku show etrendinga essaawa zino eya Kasavu omwana w'omugenzi Living Love abantu bano bategeere olugero nno nti si lupya luze lutawaanya music industry n'abaana b'abayimbi Moses Radio golooza kiki ekyamuviirako okufuula bbiya mukwano gwe nga teffe tulaba nti alina abantu bangi nnyo abaali bamukkiririzaamu mu kaseera ako ye lwaki yatendewalirirwa n'agamba nti nedda nze Nairo omugga guno kangufuule mukwano gwange anti kati olaba ebiseera ebisinga olaba buli muntu akozesa ekikubi aba ali sure nti kimuyambako okukakkanya kubiri ebirowoozo kubanga buli omala okukozesayo ku kikubi kyonna
ndi sure nti tosigala ng'okyali ku mungi nga luli osobola okukakkanamuuko n'ofunamu ku ssuubi n'ogamba n'ebyo ebyo kugamba ebiseera ebisinga abantu bajajinga olw'okuba batulabira wala akulabira wala nga tamanyi kyoyitamu. Sami omuntu yandigambye nti naye ku ssente Moses ze yalina ku tutumu lye yalina biki ebyali bisobola okumuyuza mutwalamu. Kati ekyasinga okusumba ennyo Mozenze ku kyensinga okulowooza okulaba nze nga nze bwendaba teyafuna omanyiza kigamba nti bambi teyamanya bantu ngeri gye baali bamwagalamu nti teyafuna kumatizibwa okwo mu mutima nti abantu baali bamwagala bwe batyo nga baali bamwagala so singa bakimulaga mu kusooka nze ndowooza yandibadde asobola okukyusa ebintu bingi nnyo. Okimanyi nti Moze yalinga ayimba naye nga musajja atwatuka n'akubuza n'ennyimba nga siziwulira naye ate nga zempandika bazikuba okugamba alina kintu kyakulaga nti mwana bagezaako okunnwana tebakuba nnyimba zange naye ate basigala bakuba zempandiise ekitegeezera bata nti abalina kye bakoze kyovola nti bakulaga n'ennyimba zino empya zonna bakulaga mbu ennyimba yaziina nga ziri mu studio ennyimba ezo yali yaziyimba dda just system erina engeri gye bayagala okukakasaamu kati wano oba olwana na system ate system oba tulwana n'abantu b'e Kenya mba nwana ne mechanic gwe mmanyi nga mmanyi amanyi weakness zange zonna kati munu n'ekyuka kati nga akutunuuliza mogeno omulaba nga wo yennyini kibuuka amanyi weakness zo zonna kati bwe buzibu bwe tusinga okuba nabo mu industry nti mu kusinkana abantu tusinkana abantu bangi mu music industry buli muntu ajja nakusanyukira olw'okuba olina ky'otuuseeko naye totwala budde kutegeera kyasanyuse kituufu anjagala bya ddala oba nedda kati engeri abantu gye baba bangi bambi okaluubiriza otegeera ani mukwano gwo omutuufu n'atali mukwano gwo ebiseera ebisinga osobola okukyuzinga atali mutuufu n'omutwala ng'olowoozayo muki kati ate at the end of the day ogenda okuddamu okusumulula nga wadduse na jambi yampagale ate olina okudduka ojjejjeko osudde omutu kati awuka obeera oli stressed n'ogamba ate kati oba okyali awo ate newabeera wajja nga ate akulaga ye mulungi nnyo n'ogamba ate oba wayoono ogamba bambi omaliriza totegedde ani mukwano gw'omutuufu ovaawo totegedde ani akwagala ebyaddala kikutwalira akabanga kanene oba olina okukozesa obwongo bungi okutegeera nti ono anjagala byaddala. Sami zino ennyimba za radio zetuwulira nti olwaluleka mu studio yaluleka mu studio ennyimba ezo yali yazifulumya nga radio zaagala mu studio ntono nnyo ezo ennyimba zonna yali yazita nga bazizira zonna zaaliwo ng'abantu tebazikuba bukubi okakasa naye nga bate bakuba ennyimba z'abawandikidde abantu abalala nga bagezako okulaga mu basobola okukakkanya ngera bawulira abapromota bakulaga nti abayimbi tugenda kulekera obategeka basobole okukakkanya amalala kati oyo aba ali mu kukakasaamu osobola okukola ki kuba nja kukolagana naawe metaniki ng'oli manager wange for example tutambule naye tekitegeeza mu tugenda tutambula naawe for the rest of our life tusobola otuuka wakati awo nebikola ki nebikyankana kati ffe wano system yaffe teriko okugamba nti mwana tubadde tukola biganye let it go genda kati emundu ekukyukira bukyukizi kati ng'omuntu ate anoonyayo baani mu lugendo lwe mubadde mutambula be mwakosaŋŋanamu nabo kati ng'ate abayunga ku mundu ekutunuuliza ogenda okulaba ne gwe mwayomba naye emyaka ebiri nga bamuzizza ku saidi eno kati bakuba ggwe. Sami etegeeza good life yatuuka ekiseera ng'eyina abalabe nga n'ennyimba twatuuka levo ng'abalabe baffe bonna nga sitekyetaga gambu waggulu nga mumanyi ng'abalabe baffe bonna tubamanyi ng'ate tubeera nabo ng'era bala twabeeranga nabo kale ate eri omuntu jjukira nti time bw'oba omuyimbi tosobola kukwataganya bintu byonna eriyo byenja okuwa metaniki nga gogenda obirwaninga naye tekitegeeza mbu gw'obikoze kiringa nga bwe naakeera ku makya nembeera star nga mbimazeeyo sigenda kukwata simu yange ngenda kukwata essimu eno njiwa omwana oyo Dani nga yagenda okulisiivinga amasimu kati Dani akabanga kagenda tutangula omwaka nga gumu atandika okulowooza naye alina kyakoze ekyamaanyi ku nze sene essimu nsobola n'ogiwa omulala n'akola ki n'akwata basirisiivinga banoonya nze siggwa agikutte gwe nagiwadde kati time bwetuuka ne nga nti essimu eno eyinza okuba nga tokyagikwata bulungi kanjikugyeko ngiwa omulala olwo nalwo olutalo mulina okulufayitamu olwo nalwo olutalo kati ffe tetulina mugaa nti munnange tubadde tukola nga bwolaba abantu nti basobola n'okukolera omuntu farewell party bamwebaza bye babadde bakola bamugamba agenze kufinding out omulimu omulala wano si byebyo oyawuka n'otya naye nga tubadde tukola ffenna otya kati nga tutandika okuba nga tulwanagana nti kati ogenda okugira oti nga nze mbadde nga ninawe nkusindika nga mutuufu saddamu kukola follow-up kutegeera biki by'okoleyo kati kigenda kuddamu okunkalubiza otegeera kiki obadde ng'okoleyo kuba ate neetaagayo kati ate gw'obadde ogassa ennyo neyo gy'obadde ng'olaga okunkolera emirimu egyo osobola n'okuba nesse okubagamba nti oyo yakola ki yayonooneka kati namuvaako ate nabo ne bawulira kubanga mubadde mugassa ennyo. Sami simba wakati
omwana Katonda atugoberera ali eyo so fa kye nakategera mu mboozi eno nti ennyimba za Moses Radio ne Good Drive zonna ze tuyita empya nyimba zaali nkadde bazifulumya media houses ba DJ ne ba stakeholders mu ndongo ne bazizira nga tebakyazikuba abo bonna bozuulira bazikuba kugameze binnuma nze kati nawulyako ku nnyimba z'omugenzi AK47 ng'amaze okufa ne nga kale bambi singa bazimukubiddeko emyezi 3 weyayagalira zivugire kyogamba oluyimba za AK ze wali owulira ze bakuba kwaliko olupya ennyimba ze yalingawo ng'ayagala aziwulire naye ng'abantu abo bonna bamulwana nga bakulaga mbi nnyo naye bazikuba nga bakulaga nnungi nnyo ng'amaze okukola ki okufa kati kyekimu ne Moze ezo ennyimba z'owulira bagambo zaaliyo mu studio tezaaliyo baali bazizira buzizi nga tebakyakuba nnyimba za Good Life nga bakuba ntono nnyo ng'ofuna just DJ oba yali wammwe nnyo wa munda biki nga byakyankalanira ddala kati ng'omuntu yenna star nga wali obaddeyo okomanyi ne kyolina okukola ate ng'osigala owulira olina okukikola obeera olina okubeera depressed obuuza kati oba nina kukola kiki sikyakola kitegeera nti abantu basobola okwesuulira eddalu wano basobola okwesuulira naye ng'ate omuntu akusuula eddalu mwenoonya mwekka mukole nti n'ogatta nti nkola kino kiri tugatte wamu kubanga okimanyi okuyimba tosobola kikola ng'oli wekka weetagamuko teamwork ne teamwork eyo tosobola kuguma n'abantu abo bbanga lyonna olaba ne baganda bwe bamwezaala nabo waliwo bemutakolagana nabo kati ako mu bizinesi yaffe tekaliko twawukana tutya nina okulwana okulaba kati waliwo omuganda wange bamuyita Megadi General Megadi naliwo okoko nga ndaba bambi nga music watandika okukyankalana naye okimanyi yatuuka nga okukaba nga basinga okukaba bamuyisa obi nga ate babadde alya nabo amuddirako ddala 00 tuwe nga yakeera tomutambuza nakeera nakubanga masimu nagabana munjogerereko naye agenda kunsuula eddalu wembeera gyeni musinungi naye ndowooza si yenkomeredde naye ate owange yenyini gwemba mbeera naye bwankeera natandika okunnima akaki ekitegeeza bwe mba nina ekikubi kyendi okumpi nakyo ngenda kuwalirizibwa kikwata nkinywe ogenda kunvuga onywesa ebintu byesaninywedde nga buli lwentuula nenkirowooza naye nga metaniki naye owange ddala ngenda nywa enjaga ngambe metaniki ddala owange ddala ngenda nywa omwenge ngw'eddalu okitegeera so nenga obulamu bwe tuyitamu bulala nnyo ku muntu atulabira ebbali Sami Mama Jack Chandiru byakozesa ebiragalalagala Moses Radio yamukwata n'amuleeta ku Good Drive natandika omubudaabuda kubanga mbwana Katonda ali eyo azanyisa endwadde z'obwongo nkusaasira tewali muntu atayitangako mu buzibu bwa ndwadde y'abwongo asobola kutegeera muntu alina ndwadde y'abwongo kyayitamu muga Katonda muguno babikunnyonnyola bitya tojja bitegeera gwe bireke buli kimu kasasiro n'ayogera kati abo baayononeka abeeki naye nga tamanyi kyotuddeko tamanyi kyoyitamu omuntu alwadde obwongo asobola okwebika bulangiti 8 naye nga taziwulira nga tabuguma nga n'omwoyo gwe taguwulira naye nga gukyali mu ye omuntu alina endwadde z'obwongo osobola okuba ng'onyumya naye naye nga just okola bukozi bwoti ng'oluma bulimi mannyo gana agakona ta naye nga ye awulira nga gw'okubira ennyondo ya disiko mu mutwe bizibu okunnyonnyola naye Katonda yabituyisaamu tuyambeko kuba naffe Moses Radio yayita Jack Chandiru n'amutwala mu Good Drive n'alenga okumuddaabiriza nga Jack Chandiru aweddewo Moses n'amutegeera tugenda kukoma waawo kubanga emboozi enjaga tugyemu episode Sami gwenga yali mukwano gwa Moses Radio bwe yatuuka mu mbeera eyo kubanga mazima depression yemumalawo atandise okozesa buli kitamiiza olumu akwata n'omwenge gwatanywe n'agukwata bwati ebirowoozo nga bimutta n'otuuka n'ogimugaa mwana eneyo kyezza tufune endala nemufuna endala n'agikwata omwanda olinga ng'oti munange nolaba Moze kati no Moze yali omuntu akyasinza okubeera omwangu naye nga bwe gambye nti mwana nti ettaala lino lyetubaamu tusobola kubeera mwangu eri buli agenda okujja kuba si buli aseka nti agenda kubajja kuseka ekitegezo olina okwerekeramu naawe akakakuuma nga gwe naye nga Moze yali akyasinza okubeera omuntu omwangu ate yali akyasinza okuwulira kubanga nze Moze eriyo ebintu bye namugamba nga amazima nga ne bwaba aneesonyi yasobola okubeerawo naye nga asobola okujja nanneegayirira nanga mwana nasobezza mwana bweti mbadde nsaba twesonyiwe naye nga amazima nkiwulira nga ne bwaba neesonyiye talina kyanjagaza nze nga Same naye nga awulira bambi tayakufiirwa mukwano gwe okiwulira nze Moze twatuka nga kadde nga twebuulirira era nze Moze muwera obujulizi mpulira abantu bangi nze tobola nti nze ne interview nkola ntono nnyo ku Moze kubanga nze
mpulyange ebintu bibasinga omwogerako byonna bifunga ogenda kuba olwanagana ne public okubanya ogunyola ekituufu ate nga tekijja kusoboka bakitegeere ne manya nti buli omu akitwalenga bwayagala ekirungi oba mukama kiyasalawo yetaliiwo kati oba oyogera kyo oyogera kite kikyasobola kukyusa bulamu bwe kuzza nenga muze yali omuntu omangu muze twali tetukyagenda mu bbaala ekyo nkiwerako obujulizi nga tetukyagenda mu bbaala nga ffe tutula mu kambuleera kaffe abaali bamanyi good life bamanyiiwo nga twebuulirira kuba twanywangako okukumunye naffe ne tutamira ng'era abavubuka ovuki bw'omala otutamira sisuubira ng'osobola okukola ebirungi omuntu omutamivu yenna akola bikyamu ne twebuuliriranga nga muganda wange kubanga twebuuliriranga nga ffe tumanyi okwogeramu nti owaife twava wala twava Busoga ebyaffe nga bumanyi omwogeramu ng'abooluganda agamba mwana ne mugamba ng'osobola okutayiminga munno mu tayimu esobola okuba nga asobola okuwulira sigama nti no sama olwokubanga mekaniki nkumanyi ngenda kuwulira ensonga nga bajja ogera bweki nkulumbe owuwo nkukonkone gayo olwaki bagayo otamiira nnyo nina okukukwata mpola nfuna obudde obutuufu twatula ne twebuulirira ntugaba waayi tuyinza okuba baffe omwenga ffe tetugusobola ate Katonda nga yannyamba nga awulira kyemba mugambe singa mba mukwatiriza mukadde ak'okuwulira bye nnina omugamba nagana ekireka kino mugamba lwaki bwe tunywa tubeera mu bbaala eyo tulwana bwe tuba tunywedde tuyinza okuba nga ffe tetulina kuba mu mabbaala naga kituufu kyaka tetulina kuba mu mabbaala tetudda mu bbaala amazima nga tetukyabeera mu bbaala nga ffe ne tuva ku shokkolera omuntu nga ka sajja atu nga yebeerera omu nga yerabira firimu ze na documentary ng'era nga tuwogerezeganyamu ng'omugamba naye waliwo lwokyankalana oluusi nemba nga nange nti okugamba nagamba gwe muganda wange okkirizibwa okukola ki okuŋŋambako ngera muzine bwe mukonako bukonyi nti amazima ng'ekyomubulira nziramu mubulira lwaki tuvuddawo nga tutuuseka nga tampakanya atambulirawo obutambuzi kubanga jjukira baatubazanga olusinga oluuna abagala tukolako emivuyo basobola obbalaba ne babawo tunambalinga nga muli batono ne batandika okwesonsasonsa kati ate nga yasobola okureactingirawo ng'alaba nti ono ayagala kumanyira kumbe waliwo omupango kati nga gwe olina okuba wagubaza nogamba si byebyo bino si byakolana tuddeeka ngera musajja wattu atambulirawo nemukola ki nemuddeeka nolwoka okimubuulirira eyo nti wayi wabaddewo kino ne kino ngeze kyetegereza nga kiyinza okuba nga si kinagamba onyambe ne tuva awantu eyo kitegeera nti ye yali ng'omuntu nga mwangu nga bwoba omubuulidde naye nga siga nti gojja kuva eri omusange naawe omubuulire kuba kati eriyo omuntu ng'asobola okubuulira ebintu nga bya jjoogo ng'oli bwanamanga obiwulira nga babikwogerako eyo kati ate afunye chance akutuuseko naye abikubuulira ekitegeeza bano bwe baba babyogera eyo kitegeera nti naye nga yali muntu nga n'ogwo omwenge n'oyo whisky nze neshiwa whisky yali takyamunywa nga takyamunywa kyova olaba nti we yatuuka mu bbaala eyo empulira gye baagenda Entebbe baamusumbuwa nga agenze kusasula bintu bye byakuzimba bagamba amawulire agaavaayo nti yasaba bamugulire omwenge bwe bamugulira omwenge n'agubayiira lwaki ekyali bwe kityo baamusumbuwa nga bamukubira essimu bamuyita oyo omukyala gwe bayita Pamela bamuyita jangu waliwo bizinesi nga bamugamba nti omwami nanyini bbaala yayala mulaba balinawo ki bizinesi olwo bamubuuza naye bizinesi nga nina ebyandeese eno n'engeri gye twali twagatta ne Pamela waliwo wetwagattira n'omukyala oyo wetwamumanyira wawanvumuuko kati ng'ate amuwa ekitiibwa amanyi mukazi mu poliisi weeyo naga wayi saa kusumbwa abantu bali mu service ngenda kujja kale kwegamba yajjawo mu buwaze nga tayagadde kujja naye lwakuba yali awona ekitiibwa yali amuyita kati bw'atuukawo ekyasinga omumalamu amaanyi kuba kati nze sobola kyenkubuulira nti saaliwo n'ekyo ekyo ekiyamba okuba nti bw'obeera ne munno osobola omusitaadi ng'osomanga nnyo munno n'omutegeera kyasobola okukola nekyatasobola kukola kati nze kyemmanyi kye baamutuusizaako mugirayo cupa yaki ya whisky n'agibayiira yonna wansi okubalaga nti temusobola kumpita kunyononera budde kujjano nga mumpitira mwenge ekitegeeza mmwe nammwe mulowooza nti njagala nnyo omwenge kati kemugulese mugenda kutuula nga kyagezaako bbala kati wano webakayana n'abalaga nti nsobola n'obbagulira omwenge gwammwe guba gubalumye nnyo n'atuma ecupa empya nga kyogala kyagezaako okulaga nti ekitegeeza nammwe muntwala bwe mutyo nti bw'obeera n'omwenge oba omumaze nti kizibu nnyo omuntu abadaze nti nagana ene ekitegeeza obedda mumpita lwakino nti asooka nagonna n'aguyiwa obalaga nti mwate muddanga mukumpita nga mumpita lwakuba nti mwenge nga ate nekusanga gwa kitundu nakulaga tajja gunywa kati nze mbagulidde ennamba ekitegeera nti ndowooza nsuubira olina okubanga weweya bityo byayo kubanga bambi ekintu kyalinga tayagala nnyo baalinga babyogera nnyo eyo kati waliwo n'ekirala kyalinga tayagala nga abantu bagamba tayagala kulya kati nga tusobola okufuna chansi ne tubeera naawe akafu kuba twefumbiranga kati nembeera ne mukwano gwa mumaze nga yavudde ebbali eyo nayagala okulaga nti kireka mmwe temumugambako ye kamwegambireko alye kati ekyo ekintu muganda wange nga niwewe abadde akwata ekitiibwa ekyo kisobola okumwawula naawe ekitegeeza ye mmwe abayogereye bwerumbu talya kugamba omwana wa Katonda
Moses Sodi yatuka ekiseera ngali sensitive nnyo kati nga nawe amusemberero ino kubanga kyogenda okwogera okimanyi kubanga nze olaba mmwe singa osobola okwogera ebigambo bisatu nemanyi ono awedde naye nga gwabyogera tonnamanya kiddako nga byoyogera tabyagala kyovola kigambe nti bwobanga oyagala okukolagana n'omuntu sooka omustudying otegeere byayagala ne byatayagala such that weewala okwawukana n'omuntu kubanga kati labongo nze okuba naawe nina okuba nga mmanyi byosinga okwagala ne bwotoyagala ekitegeeza bwe nkola kyotoyagala mba nkumanyidde kubanga okimanyi bulungi sikyagala owulyanga neyo mukubo nga tukiyombera nga bakinkoze oba nsobola n'okukiyombera nga bakikukoze ate kati naawe oyagala kinkola kati olowooza mu nja kukubira bukubizi ngalo ddala kugamba abantu batestinga nnyo so ng'omuntu yenna anyiiga ng'omuntu. Mama Jack Chanwe bwe yalemererwa Moses Studio yamusitwala amuleta ku Good Drive. Tuyise mu mboozi ya mutabani wa Evelyn Lagu omugenzi. Tusoke twegomeko ku bantu yazike ku magezi then tugatwale paka ku mwana ono. Abantu bangi nnyo aboogera emboozi abayogera ebigambo ku mboozi ne ku mwana ono. Tasobola banenya kuba nkiddamu kyo omuntu atafunanko kunyigirizibwa mu bwongo tasobola kumanya munne kyayitamu. Tosobola wabula ke kaseera ffe aba in experience mu mboozi zino okuyambako bannaffe abajajinga tubabulire nti neddembo endwadde z'omutwe ziri real za ddala tebanjaga tekiba kyekyo tekuba kwekaabya teguba mululu omuntu bambi obwongo bwe babwetaaga kuyambibwa naye tuzeeko emabega tujje nga tubazimbira olugero mutegeere nti osanga Sami gwenkyazizza wano ddala experience egamba ku muntu aina akaseera kayitamu akazibu agiina era emwanda olinga obulungi kyovola bambazizaayo ku muntu ffena gwe twali tumanyi oba abantu ffena be twali tumanyi nti Moses Sodi twali tumumanyi nti yatuka ekiseera ne yeekyawa mbazizaayo ku nsonga lwaki yeekyawa nange mbadde sizimanyi naye yazimanyi kuba yali close. Moses Sodi obweraba Mama Jack Chandiru nga yeekyaye yamusika n'amuteeka ku Good Drive ng'ensi yonna eganye omutegeera. Moses Sodi naye muyimiriramu ye ng'omuntu kugamba Sami oyo alaba ku bantu almost abali mu mbeera yeemu omulundi gumu nga beeyamba experience yali etya beeyambanga batya ye Sami eyalina abantu bano yayogera ng'atya nabo yababudaabuda atya era yabayimusa atya emboozi awe tuli wansi w'omutwe okugamba ogwoleka ekituufu Moses Sodi kye yafa nsobola okufa ekigwo nengwa nenfa naye ng'ekinzize si kigwo kantolooze naye ne balaba kigwo nti yagudde naye nga kantolooze yantuusizza ku kigwo twagala tumanye ddala Moses Sodi yafa mwenge nga bwe bayogera mu mabaala kiki kye yafa ekituufu kikino wetunamalyako episodes zino ojja kuba otegedde wetulaga ng'era oyengedde okuvuunuka endwadde z'obwongo tujja zongeramu abakugu bangi naye waggulu wa byonna twagala buli famire emboozi eno egituukemu. Sami yatuka ekiseera ng'ali sensitive nnyo yatuka ekiseera ng'ali sensitive okola mistake ntini n'avaako time etuuka n'oba nga muntu wakwegendereza naye ng'ebintu ebiseera ebisinga ky'oba oyiseemu era kyekikuleetera okubeera bwotyo. Sami Moses Sodi abantu bagala yitawuliriza wano ndaga nti wamugambanga ekintu yali awulira nnyo ng'era takuddamu akikolerawo. Omanyi lwaki abantu bali mu kutegeera Muze yali frank nga kyatayagala kiba akugambirawo takyagala kyayagala agamba akyagala bw'aba takwagadde ne oba tonnamukuba kugamba takwagadde. Kati obuzibu bwennyina abantu bawo jjukira nti wano ffe tulina embeera eyo mbosobola okupretendinga omuntu tomwagala n'opretendinga okimanyi tolikolagana naye n'opretendinga kati ye ng'ebyo tabiriiko ngayo oba si kyekyo baba alina kyategedde ng'era nakyakiteekerawo awo kati abo abantu bwe bamulowooleza nga ye nga tasobola kuddamu bw'atajja kukirowolerezaako nnyo nga akikubulirirawo kyatategedde kyabayagadde kubanga muyinza okubeerawo kati olaba omuyinza okubeerawo ng'ombeera n'omuntu nga omwezi nga temumumanyi naye ng'omuntu buli omu alooza oba mukwano gwa metanik oba mukwano gwa samu oba gwa mwezi naye nga yakinotisingirawo n'agamba naye tutuulemuko katono kyali waffe tutera omulaba naye mukwano gwani timbali manyi mukwano gwe ate nange mbadde manyi twemanye in case afunye obuzibu ng'era mweyita ate ng'engeri gy'abaabuuzamu nga tabuuza ngeri ya disrespectinga wabula ng'asobola okubabuuza n'abagamba kati nze Moses ndi muyimbi
ono Same ku naye muyimbi oli gundi DJ gundi okimanyi toli mukwano gwaffe ne tetukumanyi oyinza n'okuba olina emirimu gy'okola nga tugigabira abantu nga tetugimanyi gwokola mirimu ki okitegeera nti nga temusobola kutambula mu wawa nga temwekyekinzeemu kyobola ebiseera ebisinga ffe buli gwe twabeeranga naye nga tumumanyi era Moze yatwalanga obudde nga Moze kizibu nnyo okuba nga tamanyi wamwe nze ne waffe yonna amanyi naye nga tetwagendangayo nga tugenze kushowa wabula okufaayo okutegeera ne kyaliwe ewaabwe yewa kati ekyo kyekikyasinza okuba ekizibu wano musite tulina emikwano nga tayagala nakumanya ne gyosula oba okyamira waggwe omanyi naye nga omuntu atwala obuvunanyizibwa atwala obuvunanyizibwa agamba sebo njagala nange kumanya gy'obeera kati wano wetubeera tutegeddeo njagala kumanya ate ne gy'osibuka kubanga n'okumanya n'okuyamba n'okumanya bwe kuba kuyamba tweyambye tutya nkukwatireko wa ngera omuntu atuuka n'akubuuza wa nze ndi kiriya gw'oli kiriya naga nze ndi kiriya gw'oli kiriya mu bino mbadde kiriya naye mu kino siri kiriya ngamba tugenda kulaba engeri gyetukyandolingamu Sami omulundi omwasooka okulaba Jackie Chandiru ng'ali mu mbeera etategeerekeka Moze radio n'akwatibwako okumuleeta mwamusanga bwemwamulabira yali mbeera kati no yali bambi yalwala kati mukwano gw'omuwala no yajja n'agamba Moze n'amugamba tetumanyi kyetugenda kukolera Jackie ne mami we yamuvuddemu ne mami we bawe Masaka eyo nagana naye yagenze yazzeeyo n'ebintu bya Jackie byonna yabikutte n'agenda nabyo bugenzi nozanga bambi embeera gye bamulabamu nga yeetaaga buyami naye nga n'abawe bamuvuddemu kati jjukira Moze yali yasoma psychology n'atunulamu n'agamba kati ani amuliko ne bagamba talina gwaba naye abeera ne maidi n'agamba wano nawe mumuleete mwalimu tutte obudde okutegeera kizibu kikyalina yekoza mwalimu tutte okutegeera obudde okutegeera nga bagamba alina byakozesa drugs mwalimu tutte obudde okutegeera drugs zakozesa drugs ki era nsonga ki yamuleetera okukozesa drugs ezo simba wakati mu episode yaffe endala tugenda tandikira awo gwe muganda wange oyo munno gw'ojaji ng'okozesa drugs zimukuba eyonoonera mu ngoye n'afuuka ekyenyinyazwa teyali bw'atyo ebintu byamutabukako obutabusi we yadduka afuna ekiddukiro munnanga ate yafunawo obulabe mu kaseera ngaako kwegamba nze nzikiriza nti ensi yaffe nnyonjo nnyo ekitenkanika mu birowoozo ne mu bikolwa ne mu mbeera zaayo singa tuwa bannaffe obudde nga tonasalira munno akozesa drugs musango ayitamu embeera gy'ayitamu mbadde nsaba otegeere entabwe root y'ebizibu ate nga tonajjanjaba mutwe ogwo kuba tegujja kuwona nga roots tonazikwatako tutegeere roots zivaawa akabi kayita mu mulandira omulandira gwo gunywawa emboozi eno tugenda gitetingira buli muntu alina obulwadde bw'obwongo bw'ayitamu omuyimbi lemaani mu sekita zonna omuntu yenna alina endwadde y'obwongo gy'ayitamu alina omuzimu gwa addiction gw'ayitamu tuli wano okuyambako kugumenya ate nga gugenda kumenyeka ogenda kumaliriza episodes zino ng'oli muntu mulala naye waggulu wa byonna tuli wano okubuulira njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo Katonda waffe Katondawo Allawo katukomewo